in a very strong Trump position now, awanise and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. Trump watuuse. Alright, okusinziira ku statement ey'omukulu amanyikiddwa nga Godfather agamba nti no Iran yamaze dda kubeera nga ewamba America oba Iran yamaze dda kubeera nga ewangula. Tetuganye Iran olutalo luno erimu kubeera nga egiwangula mu ngeri yaayo, naye mu ngeri gyerimu kubeera nga ewangula erimu kubeera nga etwaningamu luno olutalo Iran bamaze dda kubeera nga bamuwangula batya. Mujjukire bulungi oluvannyuma lw'okutta ba ministers aba Ayatollah Khamenei wali mu ggwanga lya Iran obono nga yali supreme leader owa Iran. Abana basajja abasazeewo okubeera nga bablockinga a Strait of Hormuz. Eno Strait of Hormuz kitegeeza ki? Yeeyo distance oba yeeyo oba tuyite route eyo gy'olabye ku mazzi awo gye nkuteereddewaawo eyitamu ebyamaguzi naddala oil oil ayitawaawo bakigambye okubeera nga oil ayitawaawo ecoveringa oba ebeera supplied to 20% of the world. Kitegeeza ki? Nti no oil oyo okubeera nga bamu blocking okubeera nga atambula ayitewo kitegeeza America automatically economy yayo eyinza okubeera stumbled. Naye mujjukire bulungi tino nga bwe nabagamba America nga tena kola kintu kyonna esooka kukola kye bayita survey okubeera nga ekola strategy. Yadde abasinga bavuddeyo ne bagamba nti no Donald Trump yalumbye Iran nga teyina plan, temanyi ddi lwegenda okumala olutalo. Ne bano abasajja oba weetegereza ku Polymarket osobola okusearchinga maawo www.polymarket ojja kulabira ddala nti bano abasajja bamanyi na ddi olutalo lwe luyinza okuggwa. Bataddewo olutalo luno luyinza okuggwa by 30th June. Kitegeeza lukyali oba tukyalina a long way to the end of this war. Naye nga wetwogerera ssaawa zino America ye claiming nti no 60% of this war has already been won. But mujjukire bulungi tino America ng'ekozesa zi B2 bombers, zi B52, zi B1, ng'ekozesa zi F35, zi F15, ng'ekozesa zi F16, 17. America yamaze dda kubeera nga ewamba airspace yaki eya Iran. Kitegeeza ki? Iran mu bbanga tekyayinawo. Okitegeera ekintu ekyo America yamaze dda kubeera nga ewambawo. Kati America negamba bana abasajja ne bagamba bana ba Iran ne batulamu ne bagamba bana abasajja bamaze kubeera nga bawamba obwengula bwaffe. Kula bwensi oba country kwakoma kubeerawo mu Berlin in 1945 nga America oba NATO ngemaze okubeera nga ewamba Germany mu biseera bya Hitler. Ndowooza mmwe abasoma history amusobola okubeera nga mutegeera kyentegeeza. Mujjukire ne bulungi tino olunaku olw'ejjo but one America yasobola okubeera nga ekozesa kye bayita torpedo for the very first time since 1945. Kitegeeza bano abasajja byaddala bali serious. Abasinga bagambye nti America eyagala ku disposing of its debris oba okubeera nga ekola training just in Iran ng'egezaako kulaga ba China egezaako olaga ezi Russia nti no mwe munaatutambala tujja kukola ki? Tujja bayisa bubi. Oyinza okuva eno gamba Russia nzibu, Russia biki? Russia eyo gy'ogamba nzibu omukulu amanyikiddwa nga Zelensky yasindikayo zi drone za mwezi yali last year mu December neso okubeera nga zituuka mpaka Moscow. Kitegeeza ki? Ino America okuyingira Russia it is just a matter of time oba ebeera just a matter of second esobola okugiyingira. If Ukraine esobola okubeera nga giyingira America esobola. China nayo ate yo China mujjukire bulungi ina policy yayo egamba nti no ateyingira mu lutalo. Tate musuubira China okubeera nga eyingira mu lutalo lwaki? Luno lutalo lwa Iran ne America. Mujjukire bulungi tino oyinza ogamba China mukwano gwa Iran, America ekwatagana ne China bulungi nnyo. Ebyamaguzi bya China ebisinga babigulawa? Babigula mu America mu app gye bayita Shein oba mumanyezi Alibaba. Ezo zonna zitunda ebyamaguzi byabyo ebisinga mu America. Kitegeeza that relationship China is not ready to lose it because of just 20% of the oil. Atega oil China gyo etwalako nga maybe 12% oba kitegeede kino ekyo. Going further ebyaddala kyayogedde kituufu, naye okugalawo Strait of Hormuz wogigalawo amazima gali nti ne Iran saawa zineeno olutalo lugendamu oba egenda kubeera nga ehavinga kitwandiyise internal conflicts zigenda kujja batya? Mujjukire bulungi tino eyo Hormuz oba Strait of Hormuz eyo ebyamaguzi bya Iran byonna kati wali tuwadde ku 20% yansi yonna ne kati yo Iran ebyamaguzi byayo byonna biyitaawo. Kitegeeza Iran saawa zino tewali
tewali sente ebyokulya imports amafuta bino cooking oil ku mmere ebiki eddagala tekyasobola okubeera ng'ekola ki ezifuna egenda ku havinga kye tuyita internal conflicts ng'abantu bennyini beekyanze waliwo ne bakadish bano nga basangibwa Iraq basazeewo okubeera nga bayamba abanansi ba Iran era America yabagambye nti eyinza okubawa emmundu bayingire Iraq batandike okubeera nga bagikuba ground banakuba ground ku ttaka kitegeeza bano aba IRG bano aba Islamic Revolutionary Group bajja kubeera nga bawangulwa ku ground ne ku ttaka kitegeeza ki tino lutalo bwe luba nga lwakulwawo luyinza okulwawo emyezi 3 America kiri kyeyagala bano abasajja baveewo technology zaabwe zonna eza nuclear zisobola okubeera nga zivaawo bano abasajja olaba asobola okunyiiga bunyizi n'akasuuka bomu mpaka Europe olwo nga alina nuclear bomb singa kati Israel etere ku ashes njagala kumunyebeeza mu comment section oli ku side ya Godfather oba nedda kankulengera video ya Godfather ogirabyeko batana bakubeera nga subscribinga nyongera okujjukisa subscribinga wegate ku mukutu gwaffe guno. We're in a very strong Trump position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. Trump watuuse tomulaba nti awaga awo wayogera ssebo tali mukubika ali mukuwaga kakasanga bamazewo ebyabayirani naye tunoolira toni mwayogerera eyo toni ya Trump. You can easily kati read entambula za Trump n'entunula n'enjogera n'omanya olutalo kyerukoza America. Losi yokevudde mu kyondo kya Buwarabu tebangawo ekola impact ne percentage nene ku byenfuna ne benyingiza bya America. Kati kuba akafaananyi nga gwe president aletedde America losi wezityo. Olutalo bwe yalubala si bwe luli. Buli kye yanona talina kye akivinzeko yaleneki omusajja awulira takyaliwo kubanga yajja agambye olubakamini ye yali plan abantu bekalakase wali tuwambirewo abantu bafuuka bufuusa omu bonna ne bakwataganirawo ekitaaliwo kalina olutalo wansi takyalusobola mbabuulira bya myoyo nze naye nabalagula dda nabibagamba bino byonna ti America tegenda kulumba naye awakana saba nyerumbe olabe kuswala ko bagendo giswaza okusingana ko baswaza Isiraeli sibwe kyali jukira bino byonna webiri naye Iran punch Isiraeli eri muringi punch ezifuna directly punch ezifuna sibiri ebyabalala ti America erumba gwofiirwe wo Isiraeli efiirwa kano musajja byonna bwabigattagatta najjukira statement ya mugambibwa yesingo mu malamu amaanyi yengo omuntu ebiri mu kyondo kya Buwarabu America yena amanya losi tebangawo humiliation kwa yabagamba katuteeke wana ebyokulwanyisa mbe tuba ne best eri ali balumba kati ekibakubya ate kuba na base bejjuse kyabatekesayo base eyo humiliation nabagamba dda ne ku Trump esi ennaku ennyingi okuba Isiraeli si ennaku ennyingi kuba Iran eggwawo bya bulijjo Isiraeli esaanawo si bya bulijjo buli kye babakolako kipya ku Iran si bipya wabula ekimumalamu amaanyi naggwamu amaanyi n'awulira nga amaziga gamukulukuta kigambo kimu yabagamba mumuze ebyokulwanyisa kaye tuteese oba si kyo muggwewo ne babagamba tusobola otuteesa abasajja bakola statement ne bamugamba suubira lutalo lwokka toddamu kulowooza ku kyakutiisa ako kokka ke kaamumenya ali mu lutalo naye lwatamanyi luggwaddi ali mu lutalo lwatamanyi luggwaddi business zisaanyeewo omanyi business eri mu kyondo kya Buwarabu awo gwe omusajja baatuse n'omwewakana mbu yalumba yekka siza abazungu zimuvuddemu tetugenda kuwa support omanyi kye kitegeeza ku super power omanyi eddaala kati waali omanyi bwalabika mwe awakanya mugambi
yabeera mugwagwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, omuntu ng'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp.